My gift. My gift. Please, my gift. Okwachivinga n'okufuna mu kukyala kwe mu maka ga Milton Obote nze nyinza okulowooza nti ye he might take advantage of the disgruntled UPC supporters abawulira nga they had to be part of this election, they had to be on the ballot nene batafuna mukisa ogwo. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Official na josinziro kubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga atofuna videos zifaanaganako bwe ziti yonna gye wangaira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako nenkubaza okubeera nga ate otwegasseeko n'olunaku olwaleero. Njagala okuba nga ate mbategeezaako ku Nana Habu Mouthwash amannyo gwe galuma olira sayidi emu ebyokya oba ebinyogga bisanyalaza amannyo go. Nana Habu Mouthwash ajja kukuyambako, genda mu drug shops, genda mu supermarkets, genda mu pharmacies obeere nga ate omusaba omufune, nzikiriza nti ajja kukolera ddala bulungi. Home Connect Properties abaagala okugula ettaka bakutegeeza nti nno be bantu abatuufu b'olina okuba nga weekwata. Home Connect Properties bakutegeeza nti nno balina ploti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bali awo Nansana ku kizimbe kuli Opportunity Bank ne ku Mabirizi osobola okuba nga obasangawo. Gwali ebweru w'eggwanga oyagala muntu mwesigwa asobola okuba nga atakuguza ettaka oleme kukomawo Kampala nga bwe wagamba okugulira ettaka tebaaligula, jjangu ku Home Connect Properties bajja kuba nga bakuyamba. Osaana oteekayo akasenteko then ne tukkiriziganya ebbanga ly'olina okuteekayo then nojja ate n'ofuna ploti yo n'osobola okuba nga ate weekulaakulanya. So nsaba obeere nga ate obanoonyaako. Airtel bakutegeeza nti Extreme Unlimited Internet Airtel gy'oba okozesa gwe ayagala okubeera nga ate okola uploads oba oyagala okukola downloads oyagala kustreaminga kyonna kye weetaaga okukola. Internet yaffe etandikira ku mitwalo 16 n'okwamukaaga okusinziira ku packages ez'enjawulo ate nga kugirako free calls, kugirako free messages. Kale kakati osobola okupiira mukulu amanyiddwa nga Keith najjaawo n'asobola okuba nga ate connectingako internet eteesiba internet ya Airtel. Mbaniriza yonna gye musinzira okuba nga ate mutulaba weetuli wano okusobola okuba nga tubaako ka update katono nnyo ke tugenda okuba nga tukola amakya g'olunaku oba olunaku olwaleero ate tugenda tulabako ebirala bye tusobola okuba nga tukwasaganya. Kaakati bye twayokozeeko olunaku olw'eggulo twayogedde ku bacandidates ba NUP abaalemereddwa okunominatinga era sofa ebimu ku bitundu we twakakasizza nti nno abaayobeka baalemereddwa okunominatinga bw'ogenda e Budiope East eyo nga ye wali Honorable Hashim Magogo candidate wa NUP teyasobodde kubanga atanominatinga. Bw'ogenda e Bukedeya omukyala amanyiddwa nga Asio Florence
teyasobodde kubanga nominatinga. Kakumiro candidate wa NUP teyasobodde kubanga nominatingibwa. Constituency ya Honorable Tayebwa oyo nga yamyuka Speaker of Parliament teyasobodde kubanga akolaki nominatinga. Waliwo n'abalala batasobodde kunominatinga olw'ensonga ez'enjawulo. Ow'Ekasambya kigambibwa nti nno yakwatibbwa ng'ajingiridda receipt kwe yasasulidde ssente n'atasobola kubanga nominatinga. N'ebitundu ebimu waliyo awataasobodde kunominatinga. Kaakati okusinziira ku Electoral Commission bagamba nti emboozi zammwe baziwulira, naye mu kuwulira emboozi zammwe teziri official. Babawulira eyo nga munyumya emboozi mwogeramu bwogezi, you've not officially written okubakakasa kyazze kitya lwaki omuntu omwe teyanominatinze. So akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama omulamuzi yategeezezza nti nno bw'obanga oli eyo nga mwemulugunya nti omuntu omwe teyanominatinze, muleete ensonga lwaki teyanominatinze musobole okubeera nga ate mugenda mu kalulu. Kitegeera bulungi nnyo. So Simon Byabakama nga atunnyonnyola then tugenda kubanga ate tukomawo. Tukizudde oba tufunya mawulire nti abamu abeewadde mu kwesimbawo mu programu eyo yasoose wiiki ewedde nti balaze okwemulugunya, naye ate we balegera okwemulugunya bagenda mu mawulire, kutujja amawulire, bakola enkungaana z'amawulire ne bagamba nti simanya kakiiko kakoze biki, simanyi kwewandisa, baatulemesezza. Eyo si enkola entuufu. Amateeka gagamba bw'oba olina kwemulugunya kuna okukwata ku programu yonna oba process yonna y'okulonda, weekubira enduulu eri akakiiko k'ebyokulonda ng'otuwandiikira ng'olambika kiki ekikuluma, kiki ekyakulemeseza kuwewandiisa. Naffe tujja kuyita tutunule ku nsonga ye tusalemu. Bwe tunaakizuula nti ddala abaku office yaffe yakugaana okwewandisa okubeera nominated mu ngeri tagondera amateeka gatuwa obuyinza ogamba nti nawe ogenda oyingira olwokano. So awo nno bwekityo bwe kiri. Kaakati ku nsonga za Florence asiyo problem gye nnina eryemu olulimi. Naye okusinza ku president wa National Unity Platform yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'atutegeeza nti no mpaka nakati bakyagenda mu maaso genda kati banoonya candidate waabwe naye tebamanyi waali, tebamulaba. Oluvannyuma lw'okuba nga balemereddwa okuba nga banomitinga nagamba nti bannaye candidate waffe n'okumunonya tetumukola ki, tetumulaba. Kaakati famire ya Florence Asasiyo evuddeyo nejja mu kamera nga Florence temulina, naye ne bavayo ne bagamba nti Florence bamulina, talina buzibu, talina wamuluma, jasi yatuuse butuusi n'alabanga engoma gye yeewanikako tayinza obutagisobola, n'agamba munnanga wannyubuye waawo kyotasobola okikola ki, okireka mbu famire kati bo bazze baganda be, bamaama be, basisita be okwongera okuba nga batangaaza nti bannange temunoonya asiyo, ffe bannannyini asiyo tukola ki, tumulina. Wadde ng'abaana obedda babuuza bwe muba mumulina waki temutuwaako ne tukola ki. Naye n'atubuuzaako n'atubuulira oli eyali awagaluli ki ekyabaddewo ate okuwithdrawinga. Ekyokubiri, as a responsible citizen waki tavaayo n'atuwa official statement ekakasa nti neya withdrawings era ali bulungi. So be bano kakati ono ye Florence Asiyo luli ng'awaga ng'era agamba nti nno agenda kubanga ajja okuŋŋanga omukyala era yaleetebwanga senior substitute. Time ya nomination etuuka ku lunaku lwa nomination wadde ekituufu geeti zaali nzigale naye Asiyo yali talabikako. Okuva olwo tanyeganga, tabangako gwe yali akubidde essimu. Kyova olaba nti abakulu ku kirebe baali batandise omunonya nga bagamba bannange Asiyo n'okutuuka ku n'okujja ku nomination tetwamulabyeko wadde geeti zaabadde nzigale. Kyekibagula famire okugamba nti bannange Asi waffe mulamu tumulina, just ebintu yabidduseemu buddusi n'agamba waayi
ebyabanene biba byabaki byabanene kambyesonyiwe nkole ebirala soko ogenda ndoza kumpaayo akasiyo then ompe ne family eyo katono nnyo ndoza ne president yenyini gye mumuteekako ng'ayogera ku candidate w'okubanga amisinga. My name is Florence. First and foremost, I want to thank God Almighty who has given us this opportunity. Amidst every challenge that NUP has faced in Bukedia, amidst the frustrations that they have given to our sister Mercy, I am here to stand. I am not worried. I am very strong for our candidate, Robert Chagulanyi, Honorable. We shall stand together until the fight is done. People power! Power, power! NUP! Everywhere! Wanga Uganda! Kiroria, Mukula Robert, Jane Kedeka, Nikamonti Asio Florence. Very right now into the chance Limore, take your. Hello. Anna late Okiria. Machkia Florence, approve the center. Hello. Atemasi, no yaunity ne atakeri. Nesi abe no apupi. Hello, c'était au corridor sebe. E kamari Asio Florence. When Konyedo akoto aitubungun de mamerasi munyo no abeiti. Engo kade kale I confirm be akosi pese erai safe do atakere mamirieng mutos ija chutinyo au kopese yengese erai safe so yalama atakere anwa kusimina kade concern lo itodi kisi ekakale. So taina bwesige taina kalulu konna ensonga lwaki tayagala muntu yenna amwesimbeko kubanga kimanyi bwe bamwesimbako baba bagenda muwangula. So awo tuli tujja kulinda okwongera okumanya ddala asiya withdrawings nga atuuse time ng'ekintu kimutabuseeko waabaddewo amaanyi amalala agamutuukisezza okugamba nti kaave mu kintu awo tujja kwongera kubanga tubizuula buzuuzi. Kale kakati nga tweyongeddeyo mu nsonga yaffe y'olunaku olwaleero. Olunaku olw'eggulo Robert Kyagulanyi Ssentamu yeesoze Lango sub-region era nga yatandikidde mu district eya Park. Kakati bwe yatuuse mu bitundu ebyeyo yafisizaawo ku budde bw'atyo ne yeekoonako ate ewa Honorable Akena era ng'ono ye president wa Uganda People's Congress. Era bwe yamaze okuba nga akyalirako Honorable Akena ate n'amukulemberamu okusobola okuba nga ate amutwala ate eyali taata we ate eyali omukulembeze w'eggwanga Apollo Milton Obote we yaziikibwa. Otegedde bulungi nnyo. So enteekateeka bwe zaabadde n'amulambuza ebifo eby'enjawulo. Ebimu ku byakoze highlight mu kulambula okwo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatuuse ku ntaana ya Milton Obote. Ekisooka yagitaddeko flag ya Uganda nga bw'oyinza okulaba yagitaddeko flag ya Uganda. Bwe yamaze n'adda emabbali n'akubira salute oba n'akubira salute ate ng'akabonero okumussaamu ekitiibwa. Kaakati mu magye pulezidenti w'eggwanga yaba omuduumizi owa waggulu kuba kati essaawa zonna kuno kyakyuseemu oluvannyuma lw'etteeka eppya erya UPDF essaawa zino CDF alina amaanyi agamu aga pulezidenti yagakwata n'agamuwa. Naye Apollo Milton Obote nga eyali omuduumizi owaggulu ow'amagye so akabonero ok'omukubira salute kaba acceptable. Kaba kabonero kakumussaamu kitiibwa nga yali omukulembeze w'eggwanga
yali Ssaabaminisita wa ggwanga eyasooka n'ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kale kati katusooke tubawo recap y'ebyo nga bwe byabadde ng'atuuka ewaka banyumyamukaawo how these two people batandika batya to get along n'ebifaanaganako bwe bityo bitugenda okuba nga tulaba tusooke tumale tukomewo. Abe mutule mu motoka za mutule mu motoka olabayo. Yeah, I think I have my deputy. Where's Mama Zedriga? Magician, come. Let me introduce this man to you. This man is actually Nani, Shashanda, Choro, everything. His name is Obote. Yeah. Then this is Sheriff. How are you? Hi. Welcome, dear Ben. Yes. This is Sheriff. Sheriff is my personal assistant. Okay. And then this is Mayor Murianyama, now Vice Mayor. Sure. So I'm not going to take all of you. I'll just go with the president, with your magician. I'll go with the security, maybe Mayor. You think some of these camera guys can come with us? I'm alone here. Sure. I'm perfectly Kali, alone. Sheriff, I was a few people, the media bands of Jana. Oh, yeah. Magician, ngoja kidogo. It's about Danny. And Bridget, do we say that we can continuously see the different leaders of the NRM coming to ask the independence? Any cases of insecurity or it was all people now, and according to the electoral commission, it was also approved. Some things a friend of mine who was saying it's too good to be true. That's too good to be true. Exactly. I mean, somebody said if it seems too good, if it appears too good to be true, in most cases it is. Among others, all represented apart from DC that was not represented. And when all parties are represented, we are having a very tight bundle between the political parties as well as the candidates. We also see more of the independent candidates coming back to the race because we see, like in areas like Rohama, Maine, County, whereby almost all of them came back those that were through the NRM primary, they all returned. It shows that that would be a very important battle within Rohama. I try for delegates conference, they're fighting me, they're blocking, so I have never settled since the time. I've been here once during my father's memorial, but that was good organized. So, I was watching some of the youth, some of the UPC youth, because it started by a blockage. I mobilized my base. And I still have to see how to be on the base. Because the last communication we got is that they had gotten the normal ground. Unfortunately, the security were trying to disrupt them. Yeah. But I'm told it's about just an hour from here. Yeah, it's not far. Yeah. But the road is being worked on. This
This road, if you look at the 87 budget, this road was done. Tarmac was done in 87. We have not seen it 2025 with us being done. And you see it on your picture. Women are never visitors. Can I come and You can come and help me. in my culture. Flavio yingira famu y'omugagga. They were just cutting everything for charcoal. So I designed this one with some of the old trees around. Old trees came from within here. The older trees which were within the area, but they've cut everything for charcoal. You designed it. You must be artistic. I explained with my architect what you want, come back and forth. Yeah. So I designed it in a way whereby wind is normally from that side. I can open this side, open both sides, you get the breeze. I love the art. And then so inviting, so serene. Anybody would want to have this as a retirement home. Yeah. Yeah. But now we're going to post-retirement. He's the first Ugandan that listened to it. What? Yeah. And he gave me a freestyle of Bad Boy from Cololo. High school guy from Cololo. Yeah, high school His guy wife from came Cololo. from very You remember that? Yes. Wow. Yes. We met several times around. That was Angel. Angel around Bukoto there. Yeah. Yeah. And me and his in on the campus. We head sourced then we got we came on lorry here to train women, and then she won. And they were very young, tiny, small, but she won. Then we kept in touch, and then Juba peace process, and the rest is. She's been in parliament 5 times. Yes. Yeah. From campus. Yeah. So you see. Wow. Main house have 7. Most of all families I have it, but I want to find it. There's a silver lining at the place. We're riding my cape. My cape. Please, my cape. So I was saying, this. Sorry. Okay. See.
Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani. Connected Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako ne kole naye ekibanja mpola kati beeyune munywanyi beeyune. Tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro ogw'omusanvu ne Nansana ku masitoowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro ogwokubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connected Properties. Yeah, so that is it. Kakati omuntu ayinza okwebuuza bano ababiri batandika batya okutandika okunyumya. Mujjukira ekifaananyi ekya Akena bwe yagenda mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Basooka ne basisinkana ndowooza lwali mu Dr. Kizza Besigye yali ali mu kkomera awo ebiina by'obufuzi bwe baakuŋŋaanira. Then twaddamu okulaba meeting eyaddako ey'ekifaananyi kino. Yes, ekifaananyi kya Akena bwe yali asisinkanye bwe yali akyaliddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu mu maka ge. Yes. So kakati oluvannyuma lw'ekifaananyi kino twazzeemu okubalaba awamu ng'ate ono so kirabikanga ono yabadde apayinga back kwoli lwe yasooka okujja okumukola ki okumukyalirako. He was paying back literally yankyalirako nange kamukyalireko awo yentandikwa. Ekyokubiri the fact that yabadde atuuse mu kitundu kyabadde kya buvunaanyizibwa nnyo tusigale wali kubiriko kyabadde kya buvunaanyizibwa nnyo okubeera ng'ate agendayokko okusobola okubeera ng'ate amulabako. Now waliwo ebintu bingi nnyo ebizze after okukyala kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okugenda n'akyalirako ate ku bijja bya Milton Obote. Now sooka ompe ku post ya msajja mukulu yani owa NBS Samson Kasumba. Sooka ompe ku post ya Samson Kasumba. Samson Kasumba alina insight gye yapeyitinze gye njagala tukozese okusobola okudrawinga ekifaananyi osanga ekinaabeera ekigazi kagezze wali. Kakati Samson Kasumba yagambye nti Obote is and remains a very sensitive subject here in Buganda ever since the invasion of the Lubiri 24th May 1966. While paying respect may be a gesture of goodwill, you either are making a massive political masterstroke, or you made political suicidal move. You just can never know which way it will go. This is why political campaigns have strategies to study each move and make choices on what happens. Let us wait and see which way this goes. Obote is and remains a very sensitive subject here in Buganda ever since the invasion of the Lubiri on 24th May 1966. Abato oluvannyuma lwa Uganda okufuna obwetwaze mu 1962 Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri ye yaweebwa pulezidenti w'eggwanga lino. Obote n'abeera prime minister. Wabula Obote ng'asindise musajja we Idi Amin eyali aduumira amagye eyaduumira olulumba olwo baalumba olubiri okukkakkana nga Ssaabasajja Kabaka ebiseera ebyo Ssekabaka kati
agenze mu buwaŋŋanguse era bw'atyo Obote n'awamba gavumenti eyo. Kaakati era still abasoma mu byafaayo bagamba mbu sirina bukakafu okufa kwa Sir Edward Muteesa owookubiri mbu kwalimu omukono gwa Milton Obote. Era okuva olwo Abaganda Milton Obote ne bamutuuma erinnya lya Kawenkene. Omulundi oluvannyuma lwa Milton Obote okuviira mu ggwanga erya Zambia, bwe baali bakomyawo omubiri gwe, Abaganda baagaana omubiri gwe okuyisibwa mu Buganda era gwayisibwa Busoga. And I think we gwatuuka entebe gwali airlifted ne gutuuka Ejjinja, then Ejjinja ne bamutambuza batupaka byatuuka ewaabwe. Addition, olw'obusungu Abaganda bwe baalina kyali wankulu kukwawo, some of the things bijjukira ali mwana muto naye mbijjukira, kyali wankulu kukwawo Obote abamu ekibinja ky'abavubuka ne bamusikisa embwa. Now that explains obusungu obukaawu Abaganda bwe baalina ku Obote. Era Obote ajjukirwa olwa sirogani ya Eggudu Muganda is dead. Is dead one. Eggudu Muganda is a dead one. Ye nanyini sirogani ki eyo. So Samson Kasumba wajja n'akugamba nti Obote is and remains a very sensitive subject here in Buganda ever since the invasion of the Lubiri on 24th May 1966. N'akwongerako n'agamba nti while paying respect may be a gesture of goodwill, you're either making a massive political masterstroke or you have made a political suicidal move. Just you can't know which way it will go. This is why political campaigns have strategies to study each move and make choices on what happens. Let us wait and see which way this goes. Robert Kyagulanyi Ssentamu, muzzukulu wa Ssentamu era nga yeddira Mbogo, musajja wa Kabaka, bwe tuddayo mu byafaayo eby'Obwakabaka ne Milton Obote bali bwe bati. Kati nga ggwe Omuganda ng'omusajja kigambibwa mbu yalina omukono mu kuseerera kwa Ssekabaka ebiseera ebyo, ono kwajja ebigambo ebyo. Naawe bwe bimaliriza ebyo ne tudda ku nsonga. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala alamuza ntebe nene ya bwa president bwa Uganda. Uganda erina ebitundu eby'omumambuka ng'obitwalidde wamu byonna ne Western mambuka ng'obitaddemu. Amambuka ago bw'oba ogabalira okuva mu bitundu ebiri Acholi sub-region, Lango sub-region, ndowooza ebyo ne Kalamoja kale oyinza ogigattako, but Acholi ne Lango ebyo solo bibalira awamu nti bakkiririza mu bintu ebyagala okufaanagana. Kati mu Buganda nga Obote bamulabanga Kawenkene, ate mu mambuka ga Uganda Obote bamulabanga omuzira. Era paka nakati abantu bangi abakyakkiririza mu UPC mu mambuka gaki ga Uganda. Era nga bo buli wayogera ku Dr. Milton Obote balaba muzira waabwe. Yensonga lwaki Akena eyali amaze ebbanga eddene nga tali mu Uganda. Okimanyi nti Akena yali abaddeko n'ebiviri nga Rasta. Agenda okujja mu Uganda Akena yali Rasta.
yasalako enviiri osina kindi banaakalulu yakanoonya akyalina rasita ng'akena n'olulimi lwewaabwe talwogera bulungi. Abantu baayo baamuwa olw'ekibatu kye yali awanika ekya UPC n'erinnya Obote kubanga ono mutabani wa muzira waabwe. Ekyokubiri, bwe tugenda mu kisanja kino ekya 2026 2026 gye tuli mu kumalako tubadde ne by-elections. Ekibi by-elections zibadde mambuka zibaddeyo nga 4 batulina eya mutabani w'Oulanya eyo gundi yagiwangula NRM yagiwangula naye UPC ku by-elections ndizo 4 oba 5 ezibadde mu mambuka UPC ewanguddeko by-elections ezo. Eddokolo ewali Honorable Cecilia Ogwal UPC yawangulayo ne Sal Oguti yawangula n'obulwali 2,300. Bwe tugenda ku Oyam North Dr. Unith Otuko Opio yawangulayo n'obululu 1,000 yawangulawo NRM yafuna 1,000 mu 7 mu 18 NRM n'afuna obulwali 1,000 mu 15 mu 16 n'ekifo ekirala kyengezezaako okunoonya ne kimbula naye UPC ewanguddeyo ebifo 3. Kitegeeza nti UPC y'amaanyi mu mambuka ga Uganda. Kyokka we tugenda ne tukompeyalinga performance ya NUP mu kalulu ka 2021 NUP teyakola bulungi mu mambuka paku statistics ezo. NRM yawangula amambuka ga Uganda yo n'ebitundu 68 n'obutundutundu obwagwamu n'obululu akakadde kamu mu 2,000 n'obugwamu nga bw'obulengeraawo. National Unity Platform neefuna ebitundu 21 n'obutundutundu nga bw'obukola ki nga bw'obulaba. Kitegeeza nti mu mambuka teyakola buki. Naye bw'otunuulira ku bimu ebyasinga okukuba National Unity Platform byensobola okusayitingako byenzijukira. Dr. Hilary Onek waliwo olukuŋŋaana olumu lwe baaliko ng'agezaako okujustifyinga nti ekibiina kya National Unity Platform kya Baganda yagamba be yali asisinkanye nti okumanya bano Abaganda badduse mu kibiina gundi mulango oba mukyoli ndoza kya mukyoli mawu sijjukira ndoza mawu mukyoli ekyomukyoli kyakulembera ne bagenda ne beegatta ku muganda munnaabwe nga kyagezaako okujustifyinga nti abo bakola ki basosola ng'agamba nti basseggona bampuuga bavudde mu DP eya Robert Mao gyakulembera omwana waabwe ne bagenda ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eyo yali point nene nnyo eraga abantu era gye batambulizangako akalulu kaabwe nti bano abasajja tebatwagala okumanya tebatwagala bakoze bale kati bali mu kuleeta mwana waabwe kati nga bakomyawo n'eri past eya Dr. Milton Obote temujjukira n'omuzira yaffe bwe yafa abasajja abo baamugaana okuyita mu kitundu kyabwe kubanga singa omubiri gwa Dr. Milton Obote gwali gwakuyita gwali guyina kugwa mu ttaka lya Buganda Busiro that is Entebbe ne gutambula ne guyisibwa ku Entebbe Road ne guyita mu ssaza lya Buganda eryokubiri Kyaddondo ne guleetebwa ne gwambuka ne gutuuka tugambe ebwayise oyo bwayise yonna Kyaddondo ne guleetebwa oyo yonna Kagoma oyo tuba tuli mu ki oyo tuba tuli mu Busiro tuba tuli mu Kyaddondo ne gutuuka mu ssaza lya Kabaka eryokubiri ery'Ebulemeezi ne lusala ne lutuuka mu ssaza lya Kabaka eryokubiri ery'Ebuluuli awo ne lisooka lisala Kaluma ne ligenda baagaana byasigala ku miki ku mitima. Naye ate nkugambye nti
ono ayagala kifo kya bukulembeze bwaki bwa ggwanga. Kati abuusabuusa amaanyi ga UPC emabegaawo bamuyita Amongi, Honorable Amongi yasala n'ava gye yali akiikirira n'adda ku kifo ky'omubaka owa Lira City awali Dr. Jane Ruth Acheng. Kuzimu kunkumuka olukuŋŋaana lwe yasoose okukuba. Olukuŋŋaana lwe yasoose okukuba bw'olutunuulira n'abantu abaalubaddeko kisitampinga n'okukakasa ne kikakasa nti UPC mu mambuka ga Uganda y'amaanyi. Oba ontegedde bulungi? Lwaki njagadde kuyitira eno? Njagala nkuwe factors zonna oziteeke ku side oziweeyinge. Ekyamazima history ey'obwakabaka bwa Buganda ne family ya Milton Obote si nnungi. But currently amaanyi ga UPC ate mangi nnyo mu mambuka ga Uganda. Ate era n'amaanyi ga NRM nago mangi nnyo mu mambuka gaki. Bw'otunuulira abantu bano bangi kitegeeza UPC erina amaki amaanyi. Now another factor gye njagala mutunuulire gye muba temubuusa maaso. Akena era ayagala kwesimbawo kuba pulezidenti bwaki bwa ggwanga olw'emivuyo egiri mu kibiina kya UPC n'alemesebwa okunominatinga. Era okuva olwo nejjo juzi wano wiiki ewedde yabwatukira mu paalamenti n'akaaba naye nga mu byonna byavunaana ng'avunaana pulezidenti Kaguta Museveni okumulemesa okwesimbawo okutuukiriza ekirooto kya taata we. Naye nga mu birooto Akena byalwanako kuliko n'okutambula eggwanga lyonna ng'atiriininga ekifaananyi ky'erinnya lya kitaawe n'ebyo ebimwogerwako. Kakati ke kaseera ke kamu Robert Kyagulanyi Ssentamu kayambukiddeko genda mu mambuka ng'aba UPC bali ku mulimu ogugamba nti ekimala kimala twagala ebituufu bye biba byogerwa ku taata waffe mu ggwanga lyonna. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye n'agenda okunoonyaayo akalulu. Naawo ne tuddayo ku post y'Akasumba nti James ekusokoddemu ogimpe. Post y'Akasumba gamba ki? Akugamba nti this is why political campaigns have strategies to study each move and make choices on what happens. Now, ekibuuzo mu kaseera nga UPC eri mu kugezaako kutereeza linnya lya taata waabwe omuzira waabwe kwebyo ebimwogerwako, Kyagulanyi ng'agendayo mu mambuka okukuba kampeyini yabadde asobola okugenda n'atuuka mu apaaka n'atagenda wa Obote. N'agenda bugenzi mu bantu eno ye n'anoonya akalulu ke era n'avaayo nga teryamugambye kuba ne bwe yagendayo teyagendayo. But the question is, guno omwoyo ogusituse mu bantu b'omu mambuka yandigukakkanyiza atya okusobola naye okutunda agenda ye mu bantu bo. Ekyokubiri, nga tutunuulidde ebyava mu kulonda mu kalulu ka 2021 nga ku balonzi ebitundutundu 21 bye byasobola okuwa National Unity Platform akalulu ng'abantu bitundu 68 ku buli 100 tebaawa NUP kalulu baakawa NRM. NUP eyinza kukozesa magezi ki okusobola okuba ng'eyongera kalulu kaayo?
oli ayinza okugamba nti ekikolwa ekyokusalawo okukola reconciliation naddala mu eno generation kiyinza okubeera nga yentandikwa eya NUP okusobola okwongera ku bululu bwayo bwe yafuna mu mambuka ga Uganda. So twagenza okumaliriza nga tulina enkola bweti. Kati omuntu ajja tuyinza okwogera ebingi ate nga nabyo byonna bituufu, naye okuleka nga ebyogerwa bituufu nti abantu abajja okwesimba ku President Dr. Museveni baba bazannya mu buzanyi, baba kimanyi nti bajja kuwangula. Naye bwe tubanga bye twogerako bituufu nti abavuganya Museveni bamuvuganya era baagala kumujja mu ntebe, mu politics temubaamu mulabewo wa lubeerera. Bw'okuba tooki n'ova mu Uganda n'ogenda mu ggwanga erya Kenya, bw'otunuulira obululu obukubiddwa emyaka 15 emabega, for example nti mu kalulu aka Odinga Kibaki ke yabba, Ruto yali wa Kibaki. Kyokka tugenda okukoma mu kalulu akalala ng'ate Ruto asaze ng'ate agenze Odinga. Kitegeeza nti nno mu politics abantu bakyusa goalpost buli lunaku. Kati gw'obanga oli mu byobufuzi ng'olina constant goalpost, kitegeeza nti now the politics you're playing eyinza obutaba yakuwangula nga yakwetabamu bwetabi. Move. First of all, for his political career. Secondly, in the move to unite obuwagizi awamu okuva mu bitundu by'eggwanga byonna, yabadde alina ye okulaga nti nze njagala ggwanga liri wamu eritali best ku Muganda Musoga naye nga ffenna tuli Bannayuganda. So atandise okuba nga atalaga amambuka ga Uganda. Northern Uganda is a little bit challenging. President Yoweri Kaguta Museveni ajiwadde obudde bungi, ali almost into 2 weeks ng'ali mu kutalaga ebitundu eby'omu mambuka. NRM erinayo ababaka bangi n'ebifaanaganako bwe bityo. So tugenda kulindirira okulaba NUP esobola okukyusa mu performance yaayo mu kalulu kano oba nedda. Ebyo tujja kuba nga twongera okuba nga tubyetegereza. Tova kusema official yongera okuba nga subscribing. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.